jako akawuwo. Abantu ab'enjawulo beeyiye ku kyalo Kazo mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala okusabira wamu n'okusaaka omusika oweyali omukulu w'ettwaliro Kawempe Sheikh Ismail Kezaala. Bali waffe muzzukulu waffe Ismail Kezaala sekukusaba era kangame tukulagira twala emirimu gy'ekika nga Sheikh babadde agitwala. Seeka abadde atwala emirimu gy'ekika. Jjajja w'Obuyisiraamu mu ggwanga Omulangira Dr. Haji Kasimu Nakibinge Kakungulu akubiriza abantu okubeera abalambulukufu mu bulamu bwabwe okusigala nga boogerwako birungi nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Okusooka okwebaza abaana b'olujja okutegeka hafula eno okutegeka edduwa eno naye n'okusingira ddala tulina okuba nga batuyise okubeegattako nga tusaba era nga tujjukira Sheikh Kezaala. Saafuna mukisa kumuziikako Allah weyamujjulira weyamujjulira okuva mu duniya muno waliwo ebiseera nga bya bunkenke. Omulangira Nakibinge asabye masheeke okusaagawo amadalasa ku mizikiti gyabwe okunyikiza eddiini mu bantu. Basaba mugitwale ku masjidi ezitali zimu mube nga musomesa abaddu ba Mungu. Eddakiika zino ze tubeera mu bidaala bino tezisobola kubamala wonna okugyayo erimu yammwe naye wabula muleme gituulako mufune nga akadakiika bakumanye nti baada subi ku muzikiti fulani waliwo eddalasa ya gundi waliwo eddalasa ya Sheikh. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa Salongo asiimye Sheikh Kezaala olw'obuweereza bwe eri eddiini nga takyukakyuka. Kezaala yayagala eddiini ye, yakolerera eddiini ye, yawangaala nga musajja mwesimbu, nga musajja mwesigwa, nga musajja wa mazima atakyukakyuka, era Mungu n'amutwala nga bw'ati bw'ali. Ali Allah omuddu oyo bisaasi. Akulira ddaawo ekibuli Sheikh Nuhu Muzatabate alabudde Father Simon Lokodo ng'ono ye minisita omubeezi w'empisa okwesonyiwa ekiteeso ekyokuwandiisa amadiini gonna mu ggwanga kubanga si kirungi n'akamu. Lokodo aline munne Reverend Kaloni Eroni Mwesige balina ekintu kye batambuza mbu baagala eddiini tuziwandiise, obusiraamu tubuwandiise, obukatuliki obuki tubagamba nti ekyo badde kabeebaki. Lokodo babiganye addeyo mu kyaki naye tubagamba ti eddiini ezaffe teziwandiisibwa. Ekyo ekibakyala kifuula politiko, tujja basomera ekiwandiiko kyabwe musaawo entuufu inshallah. Omumyuka wa Ssaabawandiisi mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Twamubiru Kezaala ng'ono yaze mu bigere by'omugenzi asabye abengi okutambulira wamu. Bataata bamaama baffe Hajjati Kezaala Sara Namuddu Hajjati Fatuma Hajjati Hadija abo seka taata wange yali mu kufa byalika ngali nabo mu maka bali kubeera ffenna nitubeera nga tukyatambulira wamu. Okusaba kuno kwetabiddwako ba district kadhi ab'amatwale wamu n'abantu okuva mu ddiini endala. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Presidenti bamukubye mu bifaananyi nga bamunywesa njaga akola atya ebyo ethics and integrity bakole ku ebyo.